Mwase mutya bannayuganda abali ku the updates online page mwebali kubeera nga mugoberera ensonga ali nammwe enkya ya leero bamuyita Segirinya Muhammad mubaka wa parliament omulonde owa Kawempe North Constituency nga tuli wamu ne muganda wange Ferdinand chairman omulonde owa Bunnamwaya ataliko kuwannanya kwonna chairman omulonde. Njagala bawa ku update kiki ekiriwo sofa. Njagala bawa ku update kiki ekiriwo sofa. Ate olengera nga ka iya simayiro kwekali manya nti ekintu kiwedde. Manya nti ekintu kiwedde. Sharing ayita muno. Njagala bawa ku Ferdinand updates. Mr. Update bwayingiranga ekintu manya nti agenda kimaliza because nze ngoba mazima. Mr. Update ngoba nsonga. Seyingira mu kintu nga simaze kulaba butuufu bwakyo. Nolwekyo baganda baffe abali bagala bewangamye mu kifo kya Ferdinand kawedde mudda kawedde mudda mumusagana busasi nga olabe Mr. Update bamuyita bw'omulaba dduka Electoral Commission yo ekikoze bulungi nnyo emaze okwadimitinga munange twakola ensobi Segirinya era kati mutuwe chance tulangirire candidate omutuufu. Electoral Commission kasita kyogedde kiwedde munange twakola ensobi Segirinya mutuwe ka chance tulangirire candidate omutuufu. Kugambye ko Electoral Commission yagambye twakola ensobi mutuwe ka chance tulangirire candidate omutuufu. Naye Electoral Commission egenza okwogera ebyo nga eyalangirira gwe bayita returning officer owa Wakiso yenkakasa omulimu ndowooza gwagenze dda. Omulimu ya returning officer takyayina munne bwentyo si bwe mbadde nkyagala returning officer. Returning officer nze nnumwa nnyo kubanga okunoonya omulimu si kintu kyangu. Ne bambi mukole emirimu in a diplomatic manner. Lwaki okola emirimu ng'ogikola mu nkola eyagadibengali wana returning officer? Lwaki okola emirimu ng'ogikola mu nkola eyagadibengali? Kati akantu ke bakuwaayo olangirira omuntu owookusatu olaba akantu kati kagenda kuyamba kyakasente ako mbuulira. Kagenda kuyamba kyakasente ako akakuweebwa olangirire omuntu owookusatu kagenda kuba kakuyamba ki? Kantu katono nnyo bannange tolyanga jji kwesubya muwula. Buli lwolya jji okwesubya omuwula mbabuulira mazima wennyini oba omaze okubeera nga weekotogera kubanga isi ebadde kusasula ssente nga nnyingi nnyo olw'okubanga gwe returning officer omuntu azza kuwaddeyo akantu akatono odidde oleetedde musajja wo obuzibu odidde weereetedde obuzibu olw'akantu akatono ennyo n'ofiirwa ekifo. So yembeera eriwo mbadde ngezaako okwegayira ba isi nti bambi temumugoba kubanga okunoonya omulimu si kyangu. Musajja wattu alabika naye yali anoonya kyakulya era ngezezaako nnyo okubeegayirira aba isi. Musajja temugoba bane omulimu tegunoonyezeka. Kintu kye bayita kunoonya mulimu mbabuulira mazima si kintu kyangu. Kyovula sinza kwagaliza munnange mugoba ku mulimu sisobola kimwagaliza naye yeekube mu ttooki yeesetinge eyo ensobi gye yakoze taddangamu okugikola omulundi ogwokubiri taddangamu. Nolwekyo Electoral Commission yo ekoze bulungi nnyo econsidinze defeat nega mutuwe ka chance end time tujja kuba tubabuulira kiki tugenda okubeera nga tuzzaako. Nolwekyo awo kati Mr. Update wetuli kyovula bwe mamba wa update sizino obokiraba bwe mamba wa update sizino nzibawa nga sivumye sivodde munnaffe oyo eyabadde anyakudde akalulu ka muganda waffe Ferdinand namulabye ng'ayogera ng'avuma Segirinya ampisaamu amaaso ayogera bino ayogera biri nentunula ate neŋŋa nti NUP ebimu lwaki bitufuuse b'amaanyi tetuvuma. NUP ensonga zaffe tuzitambuza bulungi. Muganda waffe namulabye alina obusungu bungi nnyo olulimi lwakozesa si lulungi. Kambawe ku muntu alina okubeera chairman oba chairman mulabe omuntu ayogera atya n'abantu. Chairman bako kyoyogera n'abantu wana abantu babuuzeeko n'abongedde otusabira n'abantu obuyambi bwakubeera nga tufayiringa. Honorable neyansisa nnyo webale amaanyi g'otaddemu n'omutima ogw'okwagaliza struggle okutambula. Era mu kiseera kino neebaza bannamwoyo gwa ggwanga bannankyukakyuka abaagalwa ab'emikwano
abafubye okulaba nti muteekamu amaanyi muwulira chairman bw'alina okwogera chairman genda maaso okuggusa obulungi struggle eno gye tuliko okulaba nti tununula obuwanguzi bw'abantu ba Bunnamwaya Municipal Division. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala era nkakasa ensolo ku kizigo kweri. Era neebaza abantu mwenna ababadde baweddemu amaanyi naye ne gabaddamu oluvannyuma lw'okukakasa nga mulabidde ddala original declaration forms. Mwebale kuddamu maanyi, mwebalire ddala ate mwebale kuwakanya abakyamu. Waliwo eyabadde atadde ku mutimbagano DR form eriko 1,000 kyokka 1,000 mu luzungu n'aluyita 100. Neweebuuza nga n'omwana owa pifo gwe nasomesa okubala amanyi okuwandiika numerals mu bigambo. So ensobi eyo kakasa teri ajja kugiddamu kuba kimanyiddwa nti mu Bunnamwaya Municipal Division polling station 47 tewali polling station n'emu candidate yenna gye yafunirako obululu obusukka 134. So polling station eyasinga okuvaako obululu obungi yafunikako obululu 134. So oli abagamba nti waliwo yafunira 1,000 tekiriyo ate munebeera bisiza ero yataddeyo 1,000 ate mu wards nga waliyo 100 ekitegeeza kyabadde 10 n'akookerawo ka 0. Aha, ebyo bannange mu mulembe guno omwagulanyi tetukyabyetaaga. Twetaaga transparency, twetaaga bwanjulukufu. So bannange ab'e Bunnamwaya, bannange bannayuganda, bannange n'abagenyi abaava wabweru wa Uganda, mbeegayiridde mbasaba tubeere bakkakkamu tukole ebintu mu mbeera ey'obugunjufu so si kukwakkula. Tetukkiririza mu rape, tetukkiririza mu defilement. N'olwekyo nsaba omukulu abadde afuba okulaba nti depriving abantu b'e Bunnamwaya of their victory kikomye. Eyo entebe y'abantu b'e Bunnamwaya, eyo entebe ya NUP, eyo entebe ya Ferdinand Bale bali ku Dembe the teacher. Mulabye chairman bw'alina okwogera, mulabye bw'atyo chairman bw'ayogera in a humble way, neba munnaffe kasaba mutunuzaamu omuzindaalo akimanya ali ku kikyamu n'avuma n'awemula. Mulabe chairman bw'alina okwogera. Njagadde mbalage wakati nga chairman waliwo gwe bayita chairman ne chairman nga chairman kya Luganda ne chairman nga kya Luzungu. Mulabye in a humble way ensonga naye bwazitematema. Mulabye ensonga bwazitematema. Ayogera bulungi so nga zisengeka bulungi nnyo. Annange kyawedde dda munange akaluka abantu si kaluluka Ferdinand k'abantu. Naye mulabye bw'ayogera naye muganda wange mumuwa omuzindaalo olabe ettabu avuma Segirinya avuma ono munange kyoba okolakola bwoti mumugambe teekayo DR forms eziraga nti gwe owangula. Tuyina chairman ne chairman. Tuyina chairman ne chairman. Tuyina abantu babiri kati wano mu Bunnamwaya, tuyinawo chairman ne chairman betulinawo kati omu chairman omulala chairman. Ne mulabe chairman bw'ayogera kati mulinde mulabe chairman ye bw'ajja okwogera. So bw'eti embeera bw'eri tujja kukozesa amakubo gonna agali democratic, amakubo gonna ag'omumateeka okulaba nga ensonga za Bunnamwaya zonna zivaayo bulungi nnyo. Chairman mumuwulidde kati katulina ate okwogera kwa chairman ye ate anaayogera atya bw'atematema ensonga ebigambo bye bitono nnyo ate nga byamulamwa. Lwekyo obuwanguzi bwaffe mube bagumu, obuwanguzi bwaffe bugenda kuweerwa nga wiiki eno teggwako ng'obuwanguzi bwaffe tebunnatuweebwa. Mbabuulira mazima, wiiki eno teggwako obuwanguzi bwaffe nga tebunnatuweebwa. Ate ekyenjagala bategeeza tetulina muntu yenna gwe tuwalana.
femune tugoba mazima newe yandibadde Jacob nga goba byaka luluke era Mr Update yandibadde ndwanira Jacob obutabbiwa kaluluke buli muntu yenna ali entitled okubeera n'ekyo kyennyini kyalina okuba nakyo nolwekyo Electoral Commission yataddeyo okusaba kwayo negaba naye naffe mutuweemu ka chansi mutuwe omukisa tulangirire omuntu omutuufu mutuwe omukisa Electoral Commission bwesabye omukisa ogwo nga tetuyinza butagiguwa kubanga n'amateeka ne balo yaffe tuba consultinze ne bagamba mbi isi bwe beesabye omukisa gugiweebwe mu ssaawa 48 babenga balangiridde omuntu omutuufu so mu ssaawa 48 omuntu omutuufu agenda kuba alangirirwa then bannaffe bali babenga ate bo bagenda mu nsonga endala ze balina okutambuza munnanga akalubwe katebwe kaba akalukaba akawangula n'awangulwa ekyo kasita okikkiriza n'okitegeera teweemenya n'otayomba n'abantu munnange tolina kuvuma bantu tolina kuyomba n'abantu nkiddamu abantu abali ku the Update online page gwe ali wano ng'oyagala ekifo ky'obukulembeze manya ebigambo by'olina okwogera n'abantu akalulu bakasabayini humble way abantu bavuma bavume abantu munne tebavuma bavume muganda waffe yabadde awambye ekifo kya chairman waffe munnange tukutegeeza ekintu kimu nti funa enjogera y'abantu manyi kati Mr Update engeri gyendi MP nyina okubeera nga mbuulirira funa enjogera y'abantu kalu bantu bakabasaba batya abantu boogera nabo batya bantu ovuma bavume odidde ogenze ku baana baffe abali mu nsi z'abuwalabu abanoonya ekyokulya obawe mudde obavumye si kirungi bannange apology yonna ng'okozesa kuvuma message tegguka kwe kibuuze Stella Nyanzi ebimu ku byafuula Stella Nyanzi irrelevant abantu bamuwuusa amaaso ne bawashami mu malende nga packaging matters a lot packaging ya Stella nga yakuwemula yakola ki ne muganda waffe packaging ye yakuwemula yakuvuma kyobola nze yanvumye ebigambo bingi nnyo naye sijja muvuma because Mr Update ndi musajja omukulembeze ate ndi musajja gwe mulina okubeera nga mbeera ekyokulabirako eri abalala so embeera bwetyo bweri odidde ovumya abaana bakadaama b'abaana banoonya kyakulya baleka wano families zaabwe ne bagenda ebweru banoonyeza abaana baabwe ekyokulya baleme kusabiriza omwana bw'atyo toyinza kumuvuma omwana bw'atyo toyinza kumuyisa mu maaso abaana abo bakoze kinene nnyo okuyimirizaawo ekonomi y'eggwanga Uganda aba baana bakadaama bakoze kinene nnyo okuyimirizaawo ekonomi y'eggwanga Uganda okedde obavumye abalonzi bennyini b'olina okusaba mwaka wulu obagamba mujja kampa lwampaka mujja kampa kyobola Mr Update lwaki NUP tuli banjawulo olulimi lwe tukozesa nalwo lutwongerako kinene nnyo mwe temumanyi bwe twebaza Katonda nga full figure agenze kubanga full figure bali bamukozesanga point of reference buli time nga bagamba aba NUP movement aba full figure tuba tuli awo nga Katonda atwala full figure gy'alina okubeera awo si we twawonera ne baali bamukozesanga point of reference nolwekyo mwewe bagumu baganda baffe akalulu kaffe tugenda kubeera nga tukawangula bulungi nnyo isi essaawa 48 zetuwadde okubeera nga etubuulidde kyekiddako either ejja kuba erangira candidate omutuufu kyonna kyenezaako wonna tulinawo kyebayita solution olwekyo kyenjagala obategeeza isi esabye essaawa 48 48 hours katugiwa omukisa ogwo tulabe nga egukozesa kubanga teri atasobya bwebanga isi esobodde okuadimitinga defeat nega nti banaye ensobi twagikola ate ffe abagezaako okugamba nti omuntu akola nsobi ffe baani kuba ffe tuliwo osalira muntu musango naye kyenjagala okugamba isi timwebereremu mbabuulira mazima buno bulamu bw'abantu muntu ateekamu amaanyi ge abantu ne bakera ku makya ne bamulonda n'omuyisaamu amaaso ekyo kintu kikyamu nnyo so embeera bwetyo bweri sofa we tukyayimiridde nga Electoral Commission esabye essaawa 48 nga keesi yaffe tennaba kubeera ng'emuvinga okulaba nga etubuulidde kikyezaako ate nga
bwe tubuuzizza ow'ekitiibwa lawyer waffe n'atugamba nti Mr. Update bwe kibanga EC esabye omukisa ogwo tugugiwe. Jukira Mr. Update ebyamateeka sibimanyi, nze mbadde njagala nkola yakiggwa leero, naye muganda ffe lawyer waffe atuwabudde n'agamba nti Seggirinya bwebanga Electoral Commission esabye omukisa gwa ssaawa 48 mugugiwe. Kati ffe abagaana ffe baani baba lawyer baayo kye basabye, naffe ntuteekayo ebbaluwa yaffe ekkiriza ekyo ne bategeeza nti omuntu oli tebalina kubeera nga bamugazeetinga because teyalondebwa mu mateeka, era kati awo wetutuuse. Olwekyo Mr. Update mukimanyi ng'omukulembeze ensonga tulina bwe tulina okuzikwata, era awo wetutuuse mu nsonga zino ze tuliko ne muganda ffe Ferdinand nga tugezaako okulaba nga ensonga zonna tuzitambuza, naye nga awo wetutuuse. Naye nga Mr. Update gwe mumanyi mbadde nze njagala nnyo enkola eyakiggwa leero. Ewalwange twalabyakuvuma gwe nga tonnamuvuma munnange Seggirinya sivuma. MP omulamba bannengere nga nvuma abantu bannange munsonyiwe bambi. Bambi munsonyiwe. Fe olulimi lwaffe Mr. Update tetuvuma, tukozesa olulimi olunnyonnyola omuntu ensonga yonna n'agitegeera. Nabagamba kasitolengera ka ear to ear smile. Bantu bebunamwaya bambi temwamenyekera bwereere. Temwamenyekera bwereere. Ekintu kyammwe kye mwalwanirira Katonda atusaasidde ti owini yammwe egenda kubeera nga ebaweebwa insha Allah. Ffe mu Busiraamu bwe tugamba ssaawa 48 ssaawa 48 ze batusabye aba EC, so nga tetuyinza butakola ki butazibawa. Naye nga bambi kye mulina okumanya, tetuwala na muntu yenna, tetuna muntu yenna gwe tulinako tabbu, ne chairman tetumuwalana. Chairman waffe tawalana chairman. Chairman waffe tawalana chairman. Fe chairman waffe ali ku mulamwa, mumulabye nga ayogera bulungi nnyo ensonga zonna. So bwe kityo bwe kiri sofa bwe batugambye aba Electoral Commission katulinda response yaabwe. Manyi isejja tuyita buyisi etugambe nti Mr. Update jangu ne Ferdinand wini yammwe tugibawe, tetulina mutawaana, era wini yaffe bwe netuweebwa nga tugenda abantu b'ebunnamwaya nga tubagamba nti wini yino wini yammwe eyabadde enyagiddwa eventually tusobodde okubeera nga tuginunula. Naye nga muganda waffe olunaku olwajjo yeerabisizza nnyo. Bwe mwamutadde nnyo ku nninga ne mumugamba nti waayi tuleetere ku diala forms, kye yakoze nga bafunayo ka diala form awo nga bakongerako 0 nga luwera 10. Eno nga waliyo 10 ate eri nga waliyo 100. Kati mu figures byabalemye okukyusa. So alaba ku muganda waffe amugambe nti afune white wash, wano wali 100 ateekewo 1000 afune white wash. Ate bino bintu byakuwangana magezi. Kyekyo buli bw'okola ebintu ng'obikola opapiriza okola ensobi. Kati baddire ne bafunye bwe banyiga 0. Kati ne beerabira nti eno waliyo 1000 mu bigambo, mu nnyukuta, ate eno mu bigambo waliyo 100. Mudde muntunulire akantu ke yapostinze bannange kamulabisizza nnyo. Kakati mumugambe afune white wash. Bw'afuna white wash asiimule wano ewali 100 ateekemu 1000 bisobole okubeera nga bitaalinga. Naye ate bambi mu ngeri emu oba endala yayongedde kwerabisa eno n'aleka nga mu nnyukuta eraga 10 ate eno mu bigambo nga waliyo 10 waliyo 100 ate mu bigambo. Kakati afune white wash. Baganda baffe bane muganda ffe mulabule white wash osobola okubeera ng'omufuna bakatunda wakati w'ennusu 5 n'10 ka white wash. N'osobola okusiimula bwoti bw'obanga osazeewo, bw'obanga olw'omuganda nge yaŋŋamba bw'obanga osazeewo okubeera nga okozesa fake documents, beera smart, be smart. Naye ate era bw'okozesa fake document n'otabeera smart oyongera kubeera ng'okola ki bwerabisa. Nolwekyo mufune muganda waffe alina white wash
aina white wash mumuwe asimulewo 100 ateke 1000 gemagezi gokka getusobola okubeera nga tukola ki tumuwa muganda waffe naye yeerabisiza nnyo yeerabisiza nnyo. So embeera bwetyo bweri kati win eno yo we tutuuse yeewedde kati ate njagala kudda ku kye bayita presidential win. Nzikwasaganya bbiri twawangula akalulu ka bwa president ne kanyagibwa era nga emulengera tulwanirira wini ya muganda waffe Ferdinand ne wini eya muganda waffe president waffe yawangula akalu ka 221 bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu tugirwanira ze wini ebbiri ze tuli mu kulwanirira okulaba nga tuzijjayo bulungi nnyo. Bwekityo bwekiri olwambuuza kooti mutuuse wa kooti mbagambye baloya b'Electoral Commission basabye omukisa gwa ssaawa 48 begattegatte balangirire omuwanguzi omutuufu nga tetulaba kubeera nga tuproceedinga ne kooti kubanga Electoral Commission nze manyi etidde court costs nti omusango ogwo omulamuzi ajagamba Ferdinand ye yawangula ate balagire Electoral Commission etuliyirire sente zonna ze tukozesezza. Kati Electoral Commission naye ebadde negamba nti mumanyi ekiriwo mujje mutubulire ensonga yammwe eriki because naffe bwe tugattagatta wano tulabanga NUP yawangula akalulu ako. Nolwekyo Electoral Commission etidde court costs kyetidde naffe ne tugamba nti lwaki abantu bano tetubawa omukisa baba nemba buulira mazima buli otawa muntu omukisa yeekwasa omukisa katukubawe aba Electoral Commission babenga basobola okubeera nga mu ngeri emu bendala balangirira candidate omutuufu eyawangula akalu ka Bunnamwaya nenga awe tuyimiridde candidate waffe gwe bayita Bale Ferdinand bali ku ddembe ayina ebitundu 99 okubeera nga agenda kulangirirwa nga chairman eyalondebwa owa Bunnamwaya okuva 2021 paka 2026 ate baganda baffe abalala gwe bagenda okukola ki gwe bagenda okubeera nga mu ngeri emu obendala nabo bajja beesimbewo ng'ekisanja kya Ferdinand kiweddeko. So gwayagala okwesimbawo e Bunnamwaya jangu 226 ekisanja kino kya Ferdinand Bale bali ku ddembe mu National Unity Platform eyawangula akalu kano with 85%. So yembeera eriwo abali ku the updates online page nga mugoberera Mr. Update nga mugoberera Mr. Update Tibale Ferdinand bali ku ddembe yeyawangula akalu kano era tumuyoza olw'ekyo kubanga akalu kano yakawangula wini yaffe ebenga esobola okubeera nga ekola ki evaayo bulungi nnyo. Nolwekyo eyo wini y'amaanyi g'abantu ab'e Bunnamwaya abaakira ku makya ne balonda Ferdinand. Mbaddamu n'okubategeeza ebigambo bino ti tetulina muntu yenna gwe tuwalana tetulina gwe tulinako olutalo n'abo abavume eyo mubaleke bavume naye amazima bagamba gali kufuula ow'eddembe. Dyala foomu zonna eziraga Ferdinand nti yawangula zonna tuzirina bulungi nnyo era nammwe mukimanyi nti Ferdinand dyala foomu zazina era twazibateereddeyo zonna ne muziraba bulungi nnyo ne ate ffe tuli basajja beerufu nnyo. Muganda ffe Jacob polling station yawangulako 7 era nazo twazitaddeyo ne tuzibalaga ne tuzibalaga nti zino 7 yaziwangula naye 40 gawangulwa muganda waffe Ferdinand kubana Bunnamwaya ekola polling station 47. Muganda waffe bali ku ddembe Ferdinand yawangulako polling station 4. Muganda waffe gwe bayita Yakubu n'awangulako polling station 7 bwana Yakubu. Nolwekyo ne kibanga kyawa Bale Ferdinand bali ku ddembe ebitundu nga 85 okubeera nga yawangula akalu ka Bunnamwaya mu mwaka guno ogwa 2021. Ate nga muganda ffe Yakobo naye teyapafominga bubi yali wa kusatu mu kalulu akakaggwa. Mu kirasi bwobeera owokusatu oba ogezezzaako oba olina okulwana ate ennyo obenga obuuka namba 2 ojje mu namba emu. Naye ekizibu kye twafuna mu politics temubeeramu namba 2 temubeeramu namba 3. Politics oyina kuba namba emu. Okiraba mu politics oyina kuba namba emu
wabula toyina kubeera namba 2 oba namba 3. Lwekyo muganda ffe Yakobo yali namba 3 mu kalulu kano. Bwana Yakobo yali namba 3 mu kalulu kano. Nolwekyo mu politics obina kuba namba 1 era nsaba muganda ffe Yakobo 2:26 akomewo. Ekiga ekimu tekirobera mwana kutambula. Ekiga ekimu tekirobera mwana kutambula. 2:21 atoyinza okusanga Yakobo awangudde ekifo. 2:26 sorry. Yakobo ayinza owangula. Tomanya bwanabanga yeterezezza nabanga ensonga zonna azitambuza bulungi bwana Yakobo. Naye nga mu kiseera kino ekiriwo muganda ffe Baale Ferdinand bali ku ddembe wiini eya bunnamwaya yagirina era Electoral Commission tugiwadde ennaku 3 zetusabye zetugiwadde katulinde tulabe kyezzaako then tujja kuba tubategeeza next course of action naye nga baweereddwa omukisa nga bwe bagusabye ffe bwe tukola mu ngeri emu oba mu ngeri endala naye nga sofa awo tukyayimiridde era ensonga zonna awo we zikyatambulira mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Lwange Mr. Update bwana Yakobo akutiisatiisa. Yakobo kituufu nange nkimanya ntiisatiisa. Yakobo nze sijja mutiisatiisa kubanga nze sina byakulwanyisa, sina mundu, sina magye. Nze Yakobo nja mukwasa Katonda. Ye kantiisetiise ye nga bwe mukwasa Katonda. Katonda ono yaleeta muganda ffe Ferdinand n'abanga yasobodde okumuwanguza era ye Katonda ajja kukola ko Yakobo mu ngeri emu oba mu ngeri endala abenga asobola okubeera nga amugayidinga ku kikyalina okukola wabula si kutiisatiisa bantu. Yagambye alina abamagye alina abaki asobola okuntuusaako obulabe neŋŋamba nti bwana Yakobo obulabe mbulinze bw'oyagala okuntuusaako nze era nkugamba siina buzibu bwonnako Yakobo. Yakobo simulinaako buzibu wabula obuzibu mbulina ku kikolwa kye kyeyakola n'amanya nti kandidate waffe awangudde akalulu ate Yakobo n'ayagala akatwale mu ntwala ey'amaanyi ng'akozesa omukono gw'amaanyi omukono ogutali mutuufu mu byobufuzi mu politics. Akalu bantu balina kuwa bukawe wabula tolina kukatwala ng'okozesa maanyi. Nolwekyo Yakobo bw'atyo bw'ayimiridde era embeera bwetyo bweri. Tulinda Electoral Commission essaawa 48 zetuwadde ebenga etubuulira kiki ekiddako wakati wa Ferdinand versus Yakobo. Awo tukyayimiridde abali ku the updates online page. Kemigisho mbuliza bunnamwaya tutuusewa bunnamwaya Electoral Commission esabye omukisa olwokuba nti Electoral Commission etidde okubeera nga esasula kosi za kooti negamba nti bannange mutuweemu ka chansi naffe tusobole okubeera nga tubaako kye tukola mu ngeri emu oba mu ngeri endala nga tetunaba kugenda mu kooti. Electoral Commission nesaba nti tugiweeyo ka chance ka nnaku 3 ebenga erangirira omuwanguzi omutuufu. Naffe ne tugamba nti Electoral Commission katugiwe chance ebenga erangirira omuwanguzi omutuufu. Omuntu bw'asaba ekyo tekimummibwa era tukyali awo tulabe ensonga zonna zigenda kubeera nga ziggwa zitya. Ekiwandiiko tukibateereddeyo awo era ekiwandiiko leeta ku kiwandiiko ekyo katubalage Electoral Commission ng'emaze okubeera nga esayininga ku kiwandiiko kyesabiddeko ekyo ekiwandiiko kisayiningiddwa. Omanye ebintu ebyaffe bya bwerufu. Soma wano olengera Electoral Commission esayinize ekiwandiiko ng'ennaku z'omwezi 8 February 2021 leero 8 February 2021 Electoral Commission. Wow, Electoral Commission noza mukirengedde ekiwandiiko Electoral Commission kyesayininzeeko nga esaba ekyo kikyo ennaku z'omwezi 8 February 2021. Nolwekyo ensonga zitambula bulungi nnyo wakati wa muganda waffe Ferdinand Baale bali ku ddembe mu National Unity Platform ate ne muganda waffe Yakobo. Nolwekyo
butyo tukyayimidde nozolengedde Electoral Commission etaddeko stamp yayo eno nno kwetadde stamp ye kwe kusaba kwe yakoze nga egamba tugiweemu ennaku 3 erangirire omuntu omutuufu noza mulengedde bintu byaffe byonna bitambula kinnawadda ndowooza mukakasiza Mr. Update ensonga wenjituusizza ensonga bwentyo bwe awo wenjituusizza agataliiko sino ange Mr. Update lwaki tova ku Yakobo simulinaako buzibu Yakobo simulinaako buzibu Yakobo simulinaako buzibu parking no eyingira Yakobo simulinaako buzibu era Electoral Commission ekiwandiiko bwamaze okubeeranga baki sayininga ne batugamba nti ate mugende mu kitwale ku registry ya Isiwano Wakiso Office of the Registry Electoral Commission Wakiso noza mulengedde awe tutuuse ku nsonga ezikwatagana ne muganda Febale Ferdinand bali ku ddembe mu kulabanga buli kimu tukitambuza bulungi so nolwekyo agataliiko sino munnange Yakobo simulinaako buzibu wabula Yakobo kyetulina tukirina ku bikolwa bye yakola ebyokulabanga alimwa okubeera nga anoonya akalulu naga nti ye bajja mulangirira ku mudumu gw'emmundu bajja mulangirira ng'awaddeyo akasente so ndowooza mulengedde wetutuuse ku kikwatagana n'omusango guno ogwa Bunnamwaya akalulu akwawangulwa muganda waffe Bale Ferdinand bali ku ddembe mu National Unity Platform bwe yalinga anoonya akalulu akubamire bakamuwa mu ngeri y'emu oba endala so awo wentuuse Mr. Update awo wentuuse byonna tusazeewo tugoberera amateeka abantu ba Bunnamwaya balinda bulinzi wiini yaabwe ebaweebwe balinda bulinzi wiini yaabwe ebaweebwe naye awo wetutuuse ku nsonga ezikwatagana n'akakiiko k'ebyokulonda nate ezikwatagana n'okulabanga wiini yaffe eya National Unity Platform esobola okubeera nga etuddira because wiini eno si ya muntu mulala yenna wabula wiini eno ya National Unity Platform so yeyo embeera eriwo Mami Lewis Maria agambye Mr. Update teri kuzikiza era oli mutuufu tewali kuzikiza paka nga amazima gavuddeyo tulabe nga buli kimu tukitambuza bulungi nnyo naye nga ne kooti naye era waliwo ekiyolere twataddeyo dda naye Electoral Commission bwekola ekintu kino mu speed ey'ekika ekyawaggulu tusobola okugisonyiwa court costs kubanga kibatidde aba Electoral Commission nti guno omusango naye akava ku LDC agusala nti Bale Ferdinand ye yawangula akalulu wabula si Yakobo. That's why Electoral Commission etidde kibayita court costs kubanga abagibanja kati bangi nnyo. Jukira omusango guno bwe gugwera mu kooti ne omulamuzi n'agamba Bale Ferdinand ye yawangula baba yino gamba Electoral Commission etulirire sente zonna n'obudde bwaffe obukozeseddwa. Kakati Electoral Commission ya terinzeewo kasala by'ekintu nga Mr. Update akirimu Electoral Commission kyekoze negamba nti bannange mutuweeyo omukisa era omukisa ogwo Electoral Commission ne tubanga tugujiwadde tulabenga ensonga eno esobola okubeeranga eggwa mu nkola ey'okubeera nga balangira candidate waffe owa National Unity Platform nga ye Bale bali ku ddembe Ferdinand abenga alangirirwa then bwamala okulangirirwa ataawo tujja kulaba the next course of action oluvanyuma lw'okubeera nga wiini yaffe ejiddwa ku Yakobo nebanga eweebwa candidate omutuufu nga bamuyita Bale Ferdinand bali ku ddembe sofa yeyo update gyennyinawo okuva wano ewakiso nakati wetuli mu kiseera kino tuli Wakiso mu kiseera kino so embeera bwetyo bwetambula abali ku the updates online page tebinaggwa naye bijja kuggwa. It is not over until it is over. Bijja kuba biggwa ago ge bayita amaanyi g'abantu. Ambulera we yatuuse eringa drone zino eza M7 ambulera bw'ogiraba dduka. Actually kati mu Uganda ebintu ebiti singa okutiisa bibiri drone ne ambulera ebyo ebintu bibiri muganda wange bitiisa nnyo. NRM yo eina drone ate ku side eno ya NUP ne tubeera ne ambulera naye ambulera
kyekoze drone ejikubye paka ku ttaka. So drone bwetyo bwetambula bwetyo bwetambula drone bwetyo bweri ate ne ambulera bwetyo bweri. So drone kati battle eri wakati wa ambulera ne drone ne sofa ambulera kyekola drone nkoko baana. So yeyo update jamani njagala okuba wako wano ewa Kisowe tuli buli kimuntu kyagala tukibategeeza mu nkola ey'obwerufu, mu nkola ennambulukufu, mu nkola ey'obwesimbu. N'olwekyo ambulera bagiyita bwogira badduka kuba kati tekyayina njawulo na drone, teyina njawulo na drone. Nga bw'olaba drone ne ambulera bannaffe abamu kati bwe bagiraba tibulengera drone bwetinga ambulera bwetinga yenyeenya eyo manya nti eyo manya teyina njawulo na drone. So geego amaanyi g'abantu era nga Ferdinand bali ku ddembe akalukano ye yakawangula era mu ngeri emu oba mu ngeri endala wini yaffe egenda kubeera nga ejjibwayo eweebwe omuntu omutuufu eyawangula akalukano. Eyo update gye njagala okuba waako, kyonna ekinaaba kizze nja kuba nkibategeeza mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Awo ndi Mr. Update, mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale kubaako nga mugoberera ensonga. Bambi amusole waluwange Mr. Update bakadama ng'omusajja oyo yatuvuma mumusonyiwe. Muntu akolanga ekibi gwe mukole kirungi. Baganda bange bashagala aba Queens abali mu nsi za Buwarabu, obulumi bwe muyita mu mbumanyi. Saagala muntu abavuma, nze kasita ovuma bashagala, kasita ovuma abaana abali mu nsi za Buwarabu oba onkoze bubi nnyo. N'olwekyo ndabye wano nga mwemulugunya nti yatuvuma mumusonyiwe. Mbasabye mumusonyiwe. Mumusonyiwe kye yakola ali kyejjusa maaso eyo nti ne bano be navuma baaki. Kubanga egyo emirimu gy'abavumira busobola okukyenkya nga ate ye yagenza asaba obwa Ssekadaama e Dubai. Mune Katonda ono alina bwe yakola ensi. Teri mulimu mubi kasita gubanga guvaamu ssente. Tovumanga mulimu gwa muntu. Tovumanga mulimu gwa muntu nkiddamu. Onzo sanga ku baana be bazadde nga kwe kugenda okujja akuba ekyeyo mu nsi za Buwarabu. Naye ng'omulimu guno waguvuma n'ovuma n'abagukola. Munange ekintu kikyamu. Naye kyensaba mumusonyiwe. Mumusonyiwe osanga yakikola tamanyi. Kuba eyo gye muli gye mpakasiza ne munoonya akasente akayimirizaawo famire zammwe n'okulanga abaana bammwe mubayamba mu ngeri emu oba mu ngeri endala. N'olwekyo kyekyo ekiriwo. N'olwekyo mumusonyiwe mbasabye baganda baffe naddala abali mu nsi za Buwarabu be yavuma n'abatyoboola n'abayisaamu agengege n'abayita buli kintu kyonna ekitasaana kwogera. Bambi very sorry. Let me apologize on his behalf. Tikibi nnyo kibi ddala ekyakolwa ne mumusonyiwe. Nena mweyo gye muli si gye mwandyagadde okubeera. Mwandibadde mweyagalira okubeera wano ewaka nembanga mupakasiza naye embeera ey'ensi eno eyabanyigiriza nembanga mwasobola okugera mu nsi za Buwarabu nammwe mubenga musobola okunoonyeza abaana bammwe ekyokulya. N'olwekyo bw'ovuma baganda baffe bakadaama n'omala n'ovuma ne baganda baffe bassekadaama oba nze bempita ba Queens kikyamu okuvuma baganda baffe ba Queens. Mr. Update nganze bwe mbatwala kubanga abaana abo bakoze kinene nnyo kulanga bayimirizawo ekonomi y'eggwanga Uganda. Abaana bali mu nsi za Buwarabu akasente ke bakola bakaweereza wano baleka wano ze famire zaabwe be bazirabirira. Abo abaana bali mu nsi za Buwarabu abasinga mothers. Naye mbabuulira mazima bwe baatuuka eyo mu nsi za Buwarabu bakoze kinene nnyo okuzimba amayumba wano mu Uganda. Bakoze kinene nnyo okuweerera abaana baabwe kubanga abasajja babazaalamu ne badduka. Mwana naaga asijja kusabiriza kangende ebweru. Kati omwana bw'otandika omuvumira omulimu gwakola it's totally very bad. Kikyamu. So kyensaba nga nze omukulembeze mumusonyiwe. Nze nange yanvumye ebigambo bingi nnyo naye nze namusonyiye namukwasizza Katonda. Namukwasizza Katonda kabalangire mugana wange Bale Ferdinand. Ebyo biggweeraawo. So bwe tutyo bwe tutambuza ensonga zaffe tuzitambuza mu nkola ennuŋŋamu, mu nkola ennambulukufu, mu nkola egoberera amateeka. Okumanya nze Mr. Update njagala nnyo abaana abo bali mu nsi za Buwarabu mbaagala nnyo, numwana nnyo okubanga abaana abo bafuna akasente katini.
abaana bafuna akasente katini nnyo bafuna emitwalo 7 government ne babaka emitwalo 3 ne basigaza emitwalo 4 kyobola aba queens njagala mbalwanirire balabenga omusaala gwabwe gulinnya bafuna akasente katono nnyo lwaki obavuma lwaki obayisaamu amaaso mufe ky'okubaanulirira sale increment yaabwe gwe n'obasasula mu bavuma pane tekiriyo lwekyo bantu bange njagala omusalo gusookebwako mufune miliyoni ekitono nnyo 3 ekyo Segirinya ngenda kukivuga paka okumanya Mr. Update ensonga zammwe nazitandiseeko dda sinnalayira ne nawandiikira edda ministry ya Labour nigigamba wennyingirira bwenti Parliament nga tumaze okulayira eno matter of national importance ejja kufulo ya Parliament era baasatidde dda actually ne ba agents mu nabatwala abaana mu nsi z'Abawarabu nga mpita mu office yange nga Mr. Update MP wa Kawempe North mwenda ngenda kubawandiikira okuddamu okulanga omulimu gwonna otwala abaana mu nsi z'Abawarabu essente ezisookebwako zetwagala okubeera nga tuyisa mu Parliament nga tuyingidde zina kubeera either ekitone nnyo miliyoni 3 kubanga Philippines ze sente Philippines abaana abakola mu nsi z'Abawarabu bafuna miliyoni 2 abamu 8 abamu 2 ne lwaki abaffe bafuna ntono nga ate aba Philippines abali mu nsi z'Abawarabu n'okukola tebakola abaana baffe nze nkola mazima Abawarabu abagenda wali mu eri ku office okunona y'abaana nga agenze kunona bamugamba tulina aba Philippines tulina aba Bangladesh tulina wana aba Uganda Omwarabu bamubuuza kola choice oyagalani babuuza Omwarabu agambirawo njagala munna Uganda because aba Philippines banafu nnyo aba Bangladesh banafu nnyo abeera mu kiyumba aba Bangladesh nga nabanyumirizo nzo no Segirinya abeerako mu kiyumba Bangladesh abeera mu kiyumba ky'Omuwarabu akwata akatamu kamubwe kati n'akazza wano ngwe wali gundi kukuuka n'akajjawo n'akambusa amadala n'akajjawo n'akateeka mu store n'akajjayo n'akakomyawo wano we yakazze naddamu olunaku lulamba azunza katamuko katakola naye omwana omuna Uganda atandika okukola emirimu n'asiimula enju bw'agimala n'ayoza ebintu bw'amala n'alongoosa obuliri bwa baba bw'amala n'asiimula ekisenge kya baba mu 2 hours mirimu gyonna baagimaze naye yo mu Bangladesh oba mu Philippines akwata akatamu n'azunga nako asobola okukwata bed cover n'alinnya naye amadala n'akkirira n'addeeno nga ku sinki n'avaayo n'addeeno ng'akutte bed cover azunga nayo nzunge bw'ati tebakola ne abana baffe abana Uganda abakola ne bamwozesa n'emmotoka ne bamusiimuza ne siiringi bamama ne bamugamba simula n'amategula ne bakwata emitwalo 7 gye bamuwa eyo enkola bannaye yabwenkanya si yabwenkanya abana baffe babakuusa n'amategula ne babakuusa amadirisa bamugaga kuute ne bamugayoza n'emmotoka naye omwana waffe n'afuna akasente akatono ennyo bwe katyo nfo ky'omulangira nti bamwongeze ate n'ovuma muvume muvume ekyo bannange kinnuma nolwekyo emisaala ejja twagala okulanga tuleeta waliwo kye bayita minimum wage gwe musaala ogwessalira omuntu gw'alina okufuna ate nno bwe mbanwanira abaana bali mu nsi z'Abawarabu ne bannayuganda abali wano nga mukozesa abaana baffe be muzze embyalo nabo ngenda balwanirira toyinza kukozesa mwana wa munno omwezi n'omu emitwalo 5 ekyo nakyo tekisigenda kikkiriza so tulwanira abaana bali mu nsi z'Abawarabu nammwe bannayuganda bali wano nga mukozesa abaana baffe ab'ewaka nammwe tubasaba abaana baffe mbongeza akasente nze Mr. Update yekanyina maid muwe emitwalo 2 buli mwezi muwe emitwalo 2 buli mwezi era mama we yankubeera nga bannange Segirinya bannange weebale muwe emitwalo 2 ate nze maid wange Mr. Update musasula nnaku za mwezi 29 sirinda kuwera nnaku 3 muwe 29 28 emaid ne seba abantu baleta wano ba maid namuwa emitwalo 5 buli mwezi bannange ekyo gye kiri mitwalo 5 gyamuwa ne maid omu Uganda ngafuna emitwalo 2 at least wakiriko ate maid wange ngenda muongeza Mr. Update njagaladde ku mitwalo 4
ne abaana bafa bali mu nsi z'Abawarabu ne bafuna akasente kati eyandi balwaniridde avuma bavume. Ekyo Mr. Update kinnuma nnyo. Njagala omwana afa ali mu nsi z'Abawarabu asookerwako abenga afuna miliyoni 3. Ekyokubiri baagala baleetako NSSF. Tetugenda kukkiriza NSSF. Mwafunye eddoboozi erigenda okubeera nga libalwanirira. Olange Mr. Update meidi wo lwaki omuwaabiri nga ntono ngenda muwongeza nanti. Ngenda kumuwongeza mu 8 naye nga seba abantu baleeta ba meidi wo ne babawe emitwalo 5 seba. 5 nzo wayi mbadde nkyamuwaabiri naye ngenda kumuwongeza muwe 8. Tulabenga ne meidi wange asobola okubeera nga abeera happy mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Kubanga sinza kulagira tetusobola kuyisa minimum wage. Ate meidi wange Mr. Update meidi wange ayina enjawulo namuwa off. Meidi wange ayina off. Meidi wange bwafiirwa agenda naziika. Meidi wa Mr. Update bwalwala ajjanjabibwa mu ddwaliro erisinga okuba eddungi. Meidi wange alya naffe ku mmeeza si bye bino ebyogamba nti ate emmere etuuse mbu meidi aliira eri kabalaza tulya naye. Ate Mr. Update nyina bwe mpisa meidi wange njagala nnyo tulyenga ninaanye wano. Saagala bino byakwongezaayo eri ba meidi mbw alina tuula eri mu ffumbiro. Nedda Mr. Update kyonna kigaana. Mama Nagirinya aba wano ne meidi ngali wano. Actually nze mba makati ga meidi ne Mama Nagirinya. Kwana ye muntu. Ne abantu baffe baganda bayisobi ba meidi abo. Ekyo kinnuma Mr. Update. Naye muntu. Busobola okucyenkyanga Nagirinya ye meidi nga ayina gyakola wa meidi. Ayina gyakola wa meidi. Naye Nagirinya ne banamuyisa bwe batyo yisa omwana wa munno bulungi no bajja muyisa bulungi nkiddamu. Bana take this message because it is very vital. Yisa omwana wa munno bulungi gwokozesa wa meidi nawo wo bajja muyisa bulungi gyakolera. Boyisa omwana wa munno obubi nawo bajja muyisa bubi. Nenze Mr. Update bwemba ndya akamere wali nga ntudde wali ku dining. Mama Nagirinya aba wano nga nze Mr. Update wa mwesebo mba makati ga meidi ne Mama Nagirinya kuba naye muntu. Bantu baffe ekyo kibagaana okukola. Iso mwana wa munno bulungi one yazaalibwa. Wala abantu abange Mr. Update inga nandyagadde okolako owa meidi ewo. Ala abantu mwe bannange. Obo kitegeera. Iso mwana wa munno bulungi. Niru mwana wa munno n'omuyisa bubi bwe mutuuka okulya n'omugambo yalira eri mu ffumbiro ekyo kikyamu. Era abakikola bane mbasaba mukirekeraawo. Mukirekeraawo. Mbabuulira mazima bana baffe abamu emirimu gye bakola tebagikola nti baagala. Abaana baffe bakola emirimu gino nga mbeera ye yamulemerera ne munno omuyisa bubi. Mr. Update nze meidi wange asula mu kisenge kye bulungi nnyo buli kimu mwe kiri fani mweri ayina mu ufa ayina mu TV kyayagala kyakola. Olina bwajja namugamba nti wa Mr. Update obutwa tasobola agamba Mr. Update ampisa obulungi bweti lwaki muwo obutwa kubanga abo ba meidi be muyisa obubi be batufumbira akamere noddayo eka n'okalya yakutabulira akatunda noddayo eka n'okanywa. Bw'omuyisa obubi oli bwajja namuyisaamu olukwe aluwuliriza kubanga naawe oba omuyisa bubi. Oba omuyisa bubi ne muyise bulungi oli bwajja namugamba nti sente ziziro Mr. Update twagala omuteeremu kanywa okawulire takkiriza kubanga naawe omuyisa bulungi nnyo nnyo nnyo. Bambi abaana bo mbayise bulungi bantu tomuyisa bubi muyise bulungi mulabirire. Nze bwe ngenda okugula engoye bwe ngulolwa Mama Nagirinya ne meidi wange ne mugulira. Mba ngulira Mama Nagirinya nga mbuuza nti ate kali akalala akagoye kammeka nga naye nkamugulira. Kati bwe ndeetera Mama Nagirinya ne ndeetera ne Nagirinya ne meidi naye nga muwa aba part of our family, aba part of you. Aba part of you. So kyensaba baganda baffe abaana bano tuleme kubayisa bubi tubayise bulungi kyekijja okubeera nga naffe abaffe bali bayisa bulungi maaso eyo. Ne bw'oyisa omwana wa munno obubi naawe obajja muyisa bubi. Kyobona baganda baffe abali mu nsi z'Abawarabu mbasabira nnyo naddala abaana baffe abakolereyo. Bambi Abawarabu
nsaba bawalabu muyisa abaana bafaabo bulungi baana bafaabo baana bakozi baana bampisa waliwo abuuza Mr. Update weetaagayo maidi omulala tubeere ba maidi babiri naye ndo bantu mmwe wala ngambye ogaba contract maidi wange wayagalidde wagendera wayagalidde waddira baba yagala gendako mu kyalo nga tumuwa akasente maidi wange wabanga ewaabwe ku Christmas nga nadde ewaabwe ku Christmas tumukolera shopping yakakadde nga kamu ne takomoko ne tumugulira engoye biki byonna eri mu kyalo jadda ne tumugulira ebintu nga nabyo bingi then kigudde wani n'ebipangamu maidi ne bamuvuga n'atuuka wali mu lujja n'alya oluvimbo n'alya oluvimbo nga bamuleese yenna nga atemagana tetumusindika mu paaka empya oba nkadde omwana wattu bamukoonera eyo bamumpa bambi atukolere kewaka oba okiwulira bwe bamukoonera eyo kyetukola nga tumupaakingira ebintu bye bulungi nnyo ng'emmotoka emuvuga ng'emutwala wali mu lujja nga naye wali atuukanga boosi bw'ati oba okiraba kati oyo ne bamugamba nti kola segirinya ekikyamu tasobola kukkiriza so embeera bwete bweri lwaki ndeese ebintu ebyo byonna byonna nga waliwo omuganda waffe gwe tutunka naye mu nsonga zino yajja n'avuma baganda baffe abali mu nsi za Buwarabu kyannuma nnyo tovumanga muntu ayina mulimu gwakola buli muntu ku mulimu gwe yamanyi bw'amalako n'olwekyo muganda waffe yali ayagala okubeera omukulembeze wa bonnamwaya yajja n'avuma abaganda baffe abali mu nsi za Buwarabu ekintu ekyo kyannuma nnyo naye nga abaana baffe bambi mubayise bulungi ate nange ngenda kubalwanirira mu ngeri emu oba mu ngeri endala kyenjagala obategeeza abali ku the updates online page nti omusango gwa muganda waffe bali ku Dembe Ferdinand wawe gutuuse mu abakatwegattako we gutuuse Electoral Commission esabye 48 hours ebenga erangiridde omuntu omutuufu era Electoral Commission bwe esabye ekyo chance ne tugijiwa ne tugijiwa yokubeeranga erangira omuntu omutuufu naye nga ne kooti kesi gyeri n'ekino nga nakyo bwe kitambula so kati tulinda kiki ekisooka kinne waakyo kiki ekisooka kinne waakyo Electoral Commission etugambye egenda kulangira omuntu omutuufu era chance lino tugijiwa era katulinda ennaku 3 z'essaawa 48 bagenda kuba batubuulidde ani eyawangula akalulu ka bonnamwaya awe tutuuse sofa awo we tutuuse mu ngeri emu oba endala ku musango gwa muganda Febale Ferdinand ng'agenda kubeera nga alangirirwanga candidate eyawangula akalulu ka bonnamwaya okubeera nga akulembera bonnamwaya okuva 2021 paka 2026 so awo kati wetuli mukulabanga ensonga zonna zitambula bulungi nnyo so 48 hours zebasabye fe tugamba 48 hours zebasabye mwabasabye 48 hours tetuna mutawana tuzibawadde nenga tumanyi nti omusango guno gugenda kubeera nga guwangulwa muganda Febale Ferdinand abenga asobola okubeera nga alangirwanga eyawangula akalulu ka 2021 ku ticket eya National Unity Platform so kyekiriwo sofa kyembadde njagala okubeera nga mbategeezaako nja kudda mbategeeze ebirala ebinaabyeyongeddeko ne sofa awe tuli mwebale nnyo mwebalire ddala Mr. Update nja kudda wanabaawo ekipya ekiriwo nze MP wa Kawempe North Constituency mubeere bulungi mweraba